abali ku mulamwa ogw'enkyukakyuka tulina kusigala ku mulamwa ne tutaguvaako ne tutaba na diversion yonna egamba nti amaanyi gatuweddemu biraka tebituukirire nedda kuba ekyo kye baagala tufune ffenna n'olwekyo bannayuganda ekirungi nti ekyo bakitegeera era basigala bibaluma era basigala baagala bibeere nga bikyukako ensonga endala yakuba nti bano beeyagala ekimala abatudde mu ntebe enkulu executive beeyagala ekimala bate obuyinza mu mirembe tukimanyi si kyangu naye basobola okutuula ne beeyagala ekimala kubanga nayo solution eriwo ne bagamba ti mbutuufu byetukoze byetwonoonye naye mu spiriti y'eggwanga bwe tuba tuzzeeyo we twajjira ebigambo bye twayogeranga tutunuulire maybe national reconciliation tubeerenga tukkiriza okuta obukulembeze lwaki ensonga eno ngireeta abakulembeze baffe bangi nnyo bavuddeyo nga ne president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mwali owekitiibwa Dr. Kanokiza Besigye yavaayo n'ategeeza nti babayita mu mbeera ezifaanagana ez'okuteesa gavumenti zezzenga eyogerako ne mu iPod ensonga za iPod ez'okuba nti nno ebibiina ebiri mu bukulembeze ekibiina kigatte ebibiina nti babeeko bye boogera naye mu ku conditions president ze yateekawo ne Dr. Kiza Besigye ze bateekawo nti ensonga ezirina okubanga zoogerwako zirina okubanga zoogerwa mu lwatu mu lujjudde nga si byakukukuta ate nga zoogera ku kuvaako kwa bukulembeze si kulowooza nti tubaggalire nti katugende tweggalire ffe tutemere mmwe mumusirika musigale ng'ebifaananyi era ekyalemesa enkolagana eyo lwakuba nti gavumenti yakuno yayagala ekolera ebintu mu nkukutu oba egaana okwogera ku nsonga esinga obukulu ey'okukyusa obukulembeze so nga bano bannaffe abakulembeze baffe ne abapresidentsi baffe ekigendererwa kyabwe nti ensonga esinga okuluma bannayuganda enkulu kuba bakuŋŋaanyizza amaloboozi gaabwe nti bano bakozeeko bye bakoze kati tebakyalina kipya boonoona bwonoonyi n'ebye baali beekutteko ebyamaanyi ng'ebyokwerinda bye baayogera nti bakugu mu security kati olaba nabyo bigenze mu ggayagaya byonna bifu kitegeeza ne kye baali beekutteko ekisooka nakyo kitandise okubeera nga nakyo kisebengerera kiggwawo kitegeeza bagenda kugenda naki bagenda ng'eggwanga libatenda kulitulugunya na kulibba so n'olwekyo balina obuvunaanyizibwa ng'abantu okutuula ne balowooza ne beekuba mu mutima ku lw'eggwanga eggasi ate ne ku lw'abaana baabwe n'abazzukulu kubanga obukulembeze bulina ekintu kimu ekintu ekibi kyokoze ku ggwanga tekikoma ku ggwe wekka kijja kukwatirako omuzzukulu wo n'omuzzukulu w'omuzzukulu ataamanya na byaliwo n'olwekyo eyo emu ku solutions zenjagala babeere nga nabo bateeka mu nkola era eno mu message yo nze ngisindisewa gye bali eri bani eri bano okutandikira ku mukulembeze ali mu ntebe yeyewaŋŋamyamu ne banne executive yenna okuba nti beekuba mu kifuba kino kyenjogera leka nkulage amaanyi g'abantu wansi mukulu Nnyombi naawe okirabe n'abo batuuliriza buli omu waali anyigirizibwa mu ngeri ye naye amaanyi tebagamanyi amaanyi bagamanyi bulungi naye approach yaabwe endala approach y'abannayuganda yeey'okuba nti bo balina okukkiriza nti obukulembeze buno bugenda kukyuka singa basigala ku mulamwa n'abakulembeze baabwe ne basigala ku mulamwa era naawe nga bw'okiraba nti kinaatera no ate n'ekirala weekiri bo bakiraba olw'ebikola biri bye nasoose okunnyonnyola ebimu ku biraga nti bano tebakyalina kikola kiddako saagala kuddayo nnyo mabega naye kyengezaako okukulaga nti eyo ensonga obukulembeze oyagala kugamba nti bano abaliko bali moto nti bannange bajja bo tebalina gye badda nedda olaba bakulembeze bameka n'ensi endala waliwo abakulembeze nga abamu bafu Katonda abatutte n'obatwala nga yabatutte an act of God nakyo weekiri okitegeera nakyo mukisabira tetugamba nti tukisabira naye ekyo nakyo kiba kugera kwa Katonda kubanga ate bwe beekubira isima amasasi owaabwe yennyini olaccess kakati ate tebamutwala teyagenda kati ate olwo bano abeekubya amasasi ne bano babadde bo tebaagala bulamu n'olwekyo ensonga yonna esobola okubeerawo naye ng'ekikulu nabo kubeera nga baddayo ku mulamu ogwasooka zike njagala okwongerako nti gino emisango egisinga obungi waliwo emisango gye twayogeddeko
waliwo kati emisango gye tuwataminga nti gya byabufuzi akoze nnyo mu pro bono cases ne kanso nalukolo ono ne bannange bakimanyi bulungi nti waliwo emisango kati bw'ogulaba ku gundi ku bondi y'omuntu omanyirawo guno gwa byabufuzi naye nga bano abaliko mu gavumenti eno be bagwonoona ne bagufuula ogw'ebyobufuzi naye nga ssemateeka bwe yali aguleeta n'amateeka agakolebwa palamenti ezaaliwo tebagendera gibe gya byabufuzi bw'olaba omuntu yenna ng'aliko omusango gwa terrorism nga waliwo omusango oba kye bayita obutujju n'olaba omuntu yenna ng'aliko omusango gwa treason okulya mu nsi olukwe n'olaba omuntu ng'aliko omusango gwa incitement to violence n'olabako omusango gwa unlawful assembly n'olabako simanyi obedience of statutory duty n'olabako assaulting a police officer misango gigendera ddala giwera tekitegeeza nti mu society teriyo bantu bakola misango egyo naye bw'ogiraba nga bagitadde ku muntu eyeekuusa ku bukulembeze bwonna ebiseera ebisinga tugenza okulaba nga giggwera mu ki nga giggwera mu byabufuzi pozi kensembyayo awo ku nsonga y'emisango njagala kujjukizaamu abantu bange nti tulina bannaffe abajja mu kooti leka nkozesa empewo eno njogere ku mande bano abaana abantu baffe abeekalakaasa nga abaminisita babbye amabaati n'abakulu mu gavumenti olunaku lwa mande bakomawo mu kooti ku Buganda Road kuliko bannajjuma Ssanyu Semakula Teddy n'abalala mukaaga n'olwekyo ku mande nga 29 ogwokutaano kooti egenda kubeera ku Buganda Road Court ate bano be bataddeko bomu mbuze bazijje sijja gamba nti kinaye bano be bataddeko ebya bomu ne bateekerako ne Magala Umaru omu kuba NUP coordinators mu Kawempe abo bakomawo nga mukaaga June 2023 abo bagenda kubaleeta ennabweru ku kooti ampozi waliwo bana bamaze emyaka 2 n'ekitundu bamachete okuli Olivia Lutaya n'abala abo baleetebwa mu General Court Makindye bagenda bakomyawo nga 3 ogwokutaano ye wiiki enejja ku lunaku olwokubiri n'olwekyo ekikulu mu misango egyo gyonna bwe wabeera nga wali abamanyi oba yenna omwagazi w'eddembe kubeeyimirira wadde nga mu kooti masho bataddeyo amateeka amawulire tegakkirizibwa kati n'abooluganda tebakyakkirizibwa yadde okuyingira kooti amateeka gamaanyi nnyo naye abalina obuvunaanyizibwa kulaba nti beeyimirira abantu bano bajja ne LC1 letters ne bajja n'endagamuntu n'abantu baffe abalala bakyaliyo nga balina abantu baba bamisinga temwesitating okujja ku kitebe ne mu reportinga ku kitebe ekiriwo honorable tulina ku kitebe ekisooka ekamoocha tulina ne ku Makerere Kavule ate nange ng'omubaka omukyalo wa Kampala wonna w'oba onsangidde osobola okujja ku ofiisi e Kawempe no reporting omusango gwo oba omuntu eyabula tubeere nga tuyambako okulaba nga tubanoonya kuba tukikolera bwereere tuyinza tuyanzege